Oyo golaba yabadde minisita era nga ali omu ku abo abakungu ab'amaanyi mu ggwanga erya Nepal ababadde bagabana omusimbi gw'omusolo. Yalabiddwako nga yeetondera abeekalakaasi abavubuka aba Gen Z abagenze maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti yaabwe kyebadde bakola ekyokuba nga badda ku ssente y'omusolo ne bagikozesa nga bwe baagala. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga lino okuddukira mu helikopita ne baba nga bamutaasa nga bw'ogenda obbiraba mu katambi ne famire ye ne babatwalira mu kibbo nga helikopita ebatwala. Kigambibwa nti abamu ku baminisita babadde tebakyayina we baddukira. Abavubuka bayingidde amayumba gaabwe, abavubuka bayingidde offices zaabwe ne batandika okwonoona buli kimu, nabo bennyini ne babakuba nga n'ab'amagye, poliisi n'ebitongole ebirala byonna tebakyalina kontrol gye basobola kuwa bantu. Amagye galabiddwako ng'ate gatandise okudda ku sayidi y'abantu batandise okubanga bagayambako. Tuli mu ggwanga lya Nepal. Mukutu gwa Red Zone TV Sabambulire Patrick Nzemberawo okubeera nga mbikutuusako. Ensonga lwaki mbikuleetera ebintu bino bangi obwedda muli mu comment section ebiri e Nepal bitwongere kubanga twetaaga okubiyigirako. Nze nga munnamawulire w'enkyukakyuka gano mba nina okugakuwa. Engeri gye kiri nti weetaaga okugayigirako. Ngenda kukuwa ekiri mu ggwanga erya Nepal. Ayagala okukola kino oyigireko, atayagala okiyiteko. Omukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeera omu ku abo abajjukizibwa buli we tuba tutaddeyo. Abavubuka aba Gen Z mu ggwanga erya Nepal mu kibuga Kathmandu ne wetwogerera essaawa eno yennyini bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Era omuduumizi w'amagye ag'eggwanga erya Nepal nga bwe nakugambye olunaku olwajjo kaakati ne wenjogerera ngenda kukulaga akatambi ali ku maviivi yeegayirira abavubuka bano bannange mujje twogere. Famire ez'abamu ku banene mu gavumenti zirabiddwako nga zidduka, abalala balemereddwa, wabula bino byonna nga bikyagenda maaso abavubuka baganya okuzikiza. Baminisita bangi bakubiddwa nga bw'olabye mu katambi awo era ngenda kwongera akalala. Waliwo minisita omukyalo oyo gw'olaba ye yayisiddwa bubi nnyo, abavubuka balumbye amakaage. Omukyalo oyo namukugambyeko jjo eyali prime minister w'eggwanga lino eyaliko prime minister amanyiddwa nga Sher Bahadur Deuba. Kati mukyala we yoyo gwolaba amanyiddwa nga Dr. Arzu Rana Deuba. Ono yakubiddwa bubi nnyo ku myaka gye 65. Agambibwa okuba nti y'omu ku ababadde bakavvula omusimbi gw'omusolo. Abavubuka bagamba kakati mu ababadde bazirya muziwa abaana bammwe ne bajja ne batweyagalirako ne bajja ne bakudaala ku social media. Ate ffe we twogera ku nguzi social media ne mugiggala. Kakati laba ekyamutuuseeko. Kakati oyo gwolabye oyo minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Nepal ate nga mubaawe oba omwami we yaliko prime minister ow'eggwanga erya Nepal. Omwami ye Sher Bahadur Deuba, omukyala ye Dr. Arzu Rana Deuba. Abavubuka bamuyisizza bubi nga bagamba nti tetuwagala kumanya gw'omu ku bantu ababadde badda ku ssente y'omusolo ne muba nga ate mugikavvula. Fenga tuli mu mbeera ey'okubonaabona bwe twagezezzaako okwogera nga tuyita ku social media emikutu ne mugiggala. Tetugenda kukkiriza mbeera eno. Okwekalakasa kukyagendera ddala mu maaso. Abakungu balabika enkya n'eggulo nga baddukira mu helikopita, abalala baddusa famire zaabwe n'ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Kati we twogerera amagye nkugambe gamaze okuba nga gapondooka. Batandise okugenda maaso n'okwegayirira. Bino nno mbikuleetera lwa nsonga era gwe amanyi ensonga lwaki mbikuleetera. Nja kukusaba osubscribinga oba tonaba kubanga osubscribinga. Gwe yamala okusubscribinga genda obeere ng'osharinga information eno, genda mu comment section oteekeyo obubaka bwo, ate era likinga kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Baminisita bangi balabiddwako nga badduka, bangi balabiddwako nga bakubwa, bangi balabiddwako nga ofisi zaabwe zoonoonebwa. Omu n'atuuka n'okwegayirira bannange mu nnyambe ennyumba yange temugyokya. Abavubuka ne bagala tetwagala kumanya. Tukutaasizza gwe obutakukuba kati leka ennyumba tugyokye.
अरे छैन खाली मन्त्री oyo gwolabye abadde omu ku bannabyabufuzi ababadde mu kibiina ekifuga ruling party oba kye tuyinza okugamba nti NRM yeeyo era ng'ali mu kwegayirira bannange mu nsaasire naye embeera ekyali ya bunkenka abavubuka balemeddeko ate baganye baminisita bonna bakubiddwa abakungu abasobodde okudduka badduse wabula amagye gali ku maviivi bagamba bambi mutuyambe at least mutuule tuteese offices eza gavumenti ebitebe ebyenjawulo birabiddwako ng'abavubuka babiyingira ebimu ne batuuka n'okubyokya kakati leka nkulage kino kyogenda okulaba ebadde office etuulamu kye tuyita security council amawanga gabeera ne kye tuyita security council okusinziira ku information gye nnina bagamba nti ekizimbe oba office ebadde etuulamu ab'olukiiko olw'okuntikko olw'ebyokwerinda abavubuka bagambye bamuyina zibbomu namuzisa ffe katuyingire office eyo bagiyingidde era njagala okutegeeza nti bwe baviiriddeyo ebintu nga si bye ebimu birabe ate nze gye nkuwa ekyabadde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Dan pulang. Ketenda. Ya muji. Onde karo. Matne. Hot. Hai. To जानो. तो नेपाल को मैं जानु की. नेपाल को जानु यहाँ रहेको छ. हामीहरुको मेयरको कोठा हामी हजुरहरुलाई अझै देखाइराख्ने यो कुर्सीहरु यहाँ रहेको छ चाबी मेयरको कोठाको यसमा चिक्नेहरुले सारा मुजी भ्रष्टाचारी मादक्षितहरुको यिनीहरुको यो मुजी मेयरी यस्तो माचिक्ने यसमा यो माचिक्नेहरुले kati ekyo kyolaba eyo yabadde office nga office eyo etuulamu batoopu mu buyinza mu batoopu mu byokwerinda by'eggwanga erya Nepal bano bagambye nti wano wabaddewo kye tuyita security ey'ekika ekyawaggulu maximum security wabula tetugenda kutyawo abamu ku bannaffe mubasse abalala mubakubye bali mu balwaliro tetugenda kutya kuyingira office yonna kubanga bwe tunalekeraawo mugenda kubeera nga muddamu kutukijjanya kigambibwa nti abamu ku bannansi mu ggwanga erya Nepal babadde batandise okupondooka olwa orders ezabadde ziyise okuva mu basajja bannamagye wabula abamu ku beekalakaasi ne bategeeza bannabwe nti singa tupondookera wano abasajja bagenda ate kutuyisa bubi nnyo kuba bamaze okwidentifyinga baani abakulembedde okwekalakaasa kuno bamaze okwidentifyinga baani ababadde bakwetabyemu singa tupondookera wano embeera egenda kubeera mbi nnyo ne batandika okwekumakuma ne batandika okwebuulirira ne batandika okwezza engulu era kyova olaba nga obuvumu buli omu yabadde atandise okuba nga abufuna fayiro zonna ezibaddemu emisango ezibaddemu abantu abali ku wanted ezimwaddemu abantu ababadde ku ludda oluvuganya nga bandyagadde gavumenti okugisuula zonna fayiro abavuuka bazijeeyo ne bagamba kati leka obujulizi bwonna tububuze tukitwale nti gavumenti yamwe tugisaanyizaawo tewakyali likodi yonna gye muyinza kusigaza mu ggwanga lino erya Nepal nkugambye ekyo kyolaba yabadde office etuulamu abasajja ab'oku ntikko top military officers mu byokwerinda by'eggwanga erya Nepal bano bagiyingidde ne bagamba tetugenda kutya muntu yenna wabula ekyewunyisa bagenze okutuuka mu office nga buli muntu yenna eyabadde alowoozebwa okubaamu nga yamaze dde okuba nga anyeenya mu ttanka tebasanzemu muntu n'omu wabula ebiwandiiko bye basanzeemu babadde balina okukakasa nti babisaanyaawo kamera ze CCTV cameras kamera enkessi zonna zasaanyiziddwawo abeekalakasi nno bavubuka nga bwe nkugambye newankubadde nga n'abakadde mwebali oba abakulu mwebali naye ng'okusinga okwekalakasa kw'abajenzi mu ggwanga erya Nepal bakugamba nti abantu population abantu abakunukkiriza obukadde 3 ebitundu
nga nkaga 5 ku buli 100 bali mu myaka 25 kukka wansi. Kitegeeza bato nnyo n'okusinga Uganda nga bw'owulira. Abasajja bano bagambye tetujja kukkiriza omuntu w'emyaka 7 plus abeere ng'afuga abantu ba myaka 2. Social media kwe tubadde tujja emirimu. Social media tubadde tukolerako business zaffe. Abamu ba influencers bakola obulango, ba ambassadors ab'amakampani bafuna akasente. Gwe nojjako social media olunaku lumu abantu bangi emirimu gigenda kuyimirira, abantu bangi ekyokulya bagenda kuba tebalina. Kakati bagambye tetugenda kukkiriza nonsense ono, tugenda n'ababadde bagamba nti tebibakwatako, ababadde bagamba nti ffe ebya politics tebitukwatako, bonna baavuddeyo gye babadde oluvannyuma lw'ensobi eyakoleddwa ey'okukwata ku social media. Kakati ebyo byabadde mu office ey'ebyokwerinda. Kakati laba ekyabadde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga eyandibadde nga State House. Bwe batyo bwe bakoze amaka agabadde ag'omukulembeze w'eggwanga. Munno mu bigambo byabwe okusinziira ku kiwandiiko kye nafunye bagamba bo balina obusobozi, balina essuubi nti singa abasajja bano babaviira balina obusobozi okuddamu okuzimba eggwanga lyabwe nga bwe balyagala litambule. Okwekalakasa kwatandise baagala bazzeeko social media, wabula social media abasajja bagizizzaako abantu ne bagamba kakati ne bwe munaagizzaako ne tusigala nga tubivuddeko mugenda ate ku luno okutuyisa bubi nnyo, tetuyinza kubawakakisa kemugizizzaako ate nga naffe tumaze okulaga kye tuli tetugenda ku stoppinga, tetugenda kulekeraawo. Embeera ya bunkenke nnyo gwampuliriza mu ggwanga erya Nepal ne weetwogerera olunaku lwali naku z'omwezi nga 11 mwezi ogw'omwenda 2025 obunkenke bukyali bungi nnyo. Baminisita banyiga biwundu, abakungu bannabyabufuzi ababadde bali mu kibiina ekifuga wetwogerera nga bali mu kunyiga biwundu, abamu badduse dda, abatasobodde kudduka bakyagenda maaso n'okuba nga banyiga ebiwundu. Amagye n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda bayunguddwa mu bungi ogenda maaso n'okuziyiza abeekalakaasi, wabula abeekalakaasi bakyalemeddeko ate kakati olunaku olwaleero embeera mbi nnyo. Kakati embeera ekyali mu ggwanga erya Nepal, abakungu badduse, abatasobodde kudduka wetwogerera nga gibawunyidde. Kakati ndabyeko omwogezi w'amagye g'eggwanga erya Nepal ng'asaba abantu kwegamba bakakkane era ng'abeegayirira nti njagala tubeere nga tussa kimu twogere amagye agabadde gaduumira. Njagala okulaga akatambi kano naye nga sinakulaga katambi kansooke nkwongera embeera nga bwetambula mu ggwanga eryo, abakungu nga badduka then nzije nkuwa akatambi ka munnamagye aduumira amagye nga yeegayirira bannansi okubeera nga bateesa wabula nga bagaanye. Sooka olabe bino nzije ate tubeere nga tudda wali.
kati kyo kyolaba helikopita eyo yabadde etaasa nga bagezaako okwevacuatinga abakungu ababadde bali mu kibiina ekifuga babadde bali staka mu mayumba gaabwe ate nga amayumba gakumiddwako omuliro kyokka nga n'ebweru tebasobola kuddukirayo kakati ng'ekyabadde kibawonya kyokka either kubeera nga balina wansi gye basobola okuyitira bwe waba tewaliiyo kyabadde kirina kuba kimu helikopita yokka eyabadde yinza okubataasa era nga helicopters ezisukka mu 11 zaalabiddwako nga zigenda mu maaso n'okubaako be zitaasa eyo gyolaba yabadde etaasa abamu ku ba politicians ababadde bali stark mu mayumba gaabwe kakati ate eno gye ngenda okukulaga yo yabadde etaasa abamu ku baminisita abo boolabye bagendedde ku muguwa babadde bakungu mu gavumenti ya Nepal era be babadde bali ku ssente y'omuwi w'omusolo nga bwe bagyeriira ennyonyi zabadde nnyingi nnyo era nga zikola omulimu ogw'okutaasa kakati wuliriza akafaananyi kano kengenda okukulaga ate ke kalimu prime minister eyadduse era wano ennyonyi yabadde emutaasa naye wabula ate ye yabadde ne famire ye bagendedde mu kisawo era nga helikopita yebataasa जन्माउने कोखको कसम म हुर्केको मेरो बाटोको कसम बरु ठोक्का गोली थाप्छु यो छाती kakati embeera eyo nanga bw'ogiraba wansi bwe watyo bwe bwawadde naye abantu ezo zonna zonna zoolaba tebaazirabiza ku njuba ndowooza kino wenjogera egamba nti the power of the people is much stronger than the people in power ndowooza wano enjogera weeva kubanga ebyo byonna byolaba okwabadde zimmamba emmotoka ez'ebyokulwanyisa ezijjudde ebyokulwanyisa zonna zaayiriddwa ku streets ez'enjawulo mu kibuga ekimanyiddwa nga Kathmandu eky'eggwanga erya Nepal n'ebibuga ebirala ebyetooloddewo wabula bannansi babadde tebasalikako omusale era byonna tebaabitidde era tebaabiganye kakati wano gwampuliriza olowooza singa ne mu bitundu ebimu ekintu kino kikolebwa olowooza biyinza kuggwerawa the power of the people is much stronger than the people in power akakatabo weekali bw'oba okaagala ojja kukafuna mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagobera najjo osinzira okubanga gy'otulabira embeera baalabye eri bwetyo abasajja ab'amagye ne bapondooka ne bagamba bannange tusaba mukkirize tubeere nga tutuula ku mmeeza ffe nammwe tulabe engeri gye tuyinza okusalamu amagezi ku kintu kino naye otherwise embeera etabuse mutusaasire abasajja kasite ekirungi badduse twagala tutuule wamu ku mmeeza nammwe abeekalakasi bajenzi tubeere nga tugonjoola ebintu abantu baaganye bagambye aduumira amagye ebyo byoyogera genda obigamba abalala ffe tubamanyi twagala kufuna mukulembeze mupya ngenda kukusomera ekiwandiiko ogenda kutya abavubuka bano bagambye kati fokasi yaffe twagala agenda okubanga interim president oba interim prime minister agenda okugira nga atwala eggwanga twagala nga avuddemu ffe tetwagala muntu avuddemu mmwe magye tetwagala muntu abadde mu kibiina ruling party tetwagala kuddamu kubalabako twagala interim prime minister abeere nga avuddemu ffe paka we tunategeka akalulu akapya tubeere nga tulonda ebintu byaffe nga bwe lirina okutambula omusajja w'amagye yalaajanye naye nga balaajanira tebawulira नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वजितै छ
नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौं। आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा जनधनको थप क्षति हुन नदिन र शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। वर्तमान असहज परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्र राष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिई राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तसर्थ यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवर eyo yembeera eri mu ggwanga erya Nepal. Oyo gwolabye ye muduumizi ow'amagye ow'oku ntikko, omuduumizi Army Staff. Oyo aduumira amagye g'eggwanga erya Nepal ali mu kwegayirira bannansi mu ggwanga erya Nepal nti bannange mujje tuteese tulabe kwani ayinza okugenda maaso n'okubanga agira atwala eggwanga lyaffe maaso nga bwe tulaba embeera bwe kakkana. Abavubuka bamugambye tetwagala kumanya, mwatuyiridde amagye nga mwagala kutusaanyaawo, tumaze kubalemerera, kakati sebo mwagala mutuleetere omukulembeze gwe mwagala. Bamugambye okujjako nga bwe mba mwagala tuteese nammwe twagala omuntu ng'avuddemu ffe ate ku ffe bennyini abali mu vita, kubanga ffe tuli mu kulwanirira ensi yaffe. Abasajja abalala tebatufaako, abalala bagamba ebyobufuzi tebibakwatako. Kakati n'olwekyo twagala omuntu yenna agenda okujja ateekwa kubanga ava mu ffe. Awatali ekyo teri kuteesa. Abavubuka bali mu kuwa abakulu ebiragiro. Abasajja ab'amagye abatandise baboggola, abatandise batiisatiisa nga bwe tugenda obbasaanyaawo, kakati we twogerera ate bali mu kuteekinga orders okuva eri ba Generation Z. Nakugambye mwangambye mbibawe bino kuba mwagala obbiyigirako, kati kansubire muli mu kuyiga. Kakati wuliriza, waliwo ekiwandiiko kye njagala okuba nga nkusomera wano. Wuliriza bulungi nnyo. Abavubuka waliwo nno n'abalabiddwako nga bafunye n'emmundu. Wulira we kigamba, njagala nkikuwe bulungi nnyo otegeere abavubuka embeera gye bataddewo nti bwe weekalakaasa mu mirembe oba bw'oyimuka n'oyimusa eddoboozi lyo ofuna se oba bargaining power ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga lyo, naye bwe weetuulako biyinza okusigala nga bwe biri. Kakati wuliriza mu kiwandiiko kye nnina, gino gye gimu ku mikutu gy'amawulire egiri mu ggwanga eryo egiripootinga. Nepal's army will resume talks on Thursday with the Generation Z protesters to decide a new interim leader for the Himalayan nation. An army spokesperson said after angry demonstrations that he killed more than 30 and forces the Prime Minister to resign. Nti amagye g'eggwanga erya Nepal gagenda kuddamu okwogerezeganya olunaku olwali ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omwenda 2025 ku lunaku olwokuna. Bagenda kuddamu okubeera nga boogerezeganya n'abeekalakaasi balabe kwani ayinza okugenda maaso n'okubanga agira atwaza, agende maaso n'okugira nga agira afuga. Soldiers patrolled the quiet streets of Kathmandu, the capital city of Nepal, after its worst protests in years triggered by a social media ban that authorities rolled back after 19 deaths as the police fired tear gas and rubber bullets to control crowds. Nti kino kyavudde ku intaneti kugijjako nga bwe nkugambye, era ne bategeeza nti bannange tusaba tugonze. Wulira omwogezi we yagambye, initial talks are on and they would continue today. Nti entandikwa oba okwogerezeganya okwasoose kubadde kukyagenze maaso, era tukyagenda maaso n'okulaba nga tuwuliziganya n'abantu baffe bano abavubuka baffe ab'eggwanga erya Nepal abali mugenda maaso n'okulaga obutali mativu bwabwe, okwekalakaasa kwabwe. Ekyamazima tutandise okukubalamu amagezi, ebyetaago byabwe bye beetaaga bye batusaba tutandise okubiwuliriza kubanga batutaddeko ekiyinja. Ekyamazima tetuyinza continuinga na mbeera eno nga tulaga nti tetubawuliriza. Ekituufu kiri nti tubawuliriza era bye boogera tutandise obifiiringa. Kakati n'olwekyo tusazeewo tutandike okugenda maaso n'okuba nga tuteesa nabo, wabula okuteesa kwaffe okwasoose kukyagenda mu maaso, era tulina essuubi nti abavubuka bano bagenda kutukkiriza tubeere nga waakiri tutuula nabo tulonde ani agenda okugira nga atwala eggwanga lyaffe maaso. Bamwise Raja Ram Basnet, ono ye mwogezi w'amagye g'eggwanga erya Nepal, Nepal's army.
agambye nti ku Lwokuna tugenda kuddamu twogerezeganye abantu abasukka mu 1000 abagenze n'ebisago n'abasukka mu 50 abakakakasibwa nti bafu ekyamazima bangi nnyo ate nga ffene eggwanga lyaffe nga bannansi tukkiriza Prime Minister yadduse kakati tugenda genda maaso n'okuba nga tukkanya ku mbeera butya bweyinza ogenda maaso n'okuba nga ate ebeerawo kakati eyo yembeera nga bwetambula mu ggwanga erya Nepal bunkenke bwennyini ababinsabye ndowooza mubifunye ngenda kukomawo n'ebirala singa binaaba nga weebiri obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba